naye ono omukyala mulaba kati essaawa zino yajja n'emmundu oba yagijjawa oba concept yagijjawa nga n'abaloko bamutya balowooza mujaasi wawa batabani bafalawo mwe nga bakuyisizza bubi bantu babi nnyo naye luliba olwo nja funa omutuufu kati ng'oggyeko ekyo Mr. Mpombo ne mukyala we bannange era nsirise neŋŋamba olina omusajja wano mu Dubai tolina musajja mu Dubai nina amawulire ge nawulirako mbu yeggwe mukyala wekka eyakakubwa embaga nga zisukka mu bbiri akapeera ngenda bba wakatini kali kulava nkagamba baby boy nawe say my name kuwe byange byonna baby boy nawe say my name baby say my name kuwe byange byonna baby boy wanta kataba wala bampalana baby gwa binkola gera maso nze ndi muku yes tubaniriza ku Rovin Media kansuubire muli bulungi omugenyi waffe mumulaba agenda beyanjulira abasinga mumumanyi naye mwe abatamumanyi ku luno mugenda kumumanya tusanise okukulaba ku Rovin Media nange nsanise okulaba ssebo oli bulungi ndi bulungi ssebo alhamdulillah agambye ali bulungi bakuyitaani abatakumanyi basobola okumanya Peter Rowe Mildred Grace amanya mazaale oba Black Queen erinnya linoonya ssente Black Queen kiki kyokola mu Dubai Black Queen Dubai nkola emirimu mingi nkwasaganya ebintu bingi nga bwekimanyi nti era bw'oba onsindikira ka message awo oba abangi bamanyidde nnyo ku CEO walanga business yo together we can kati erinnya lyalanga business yo eryo eriviiriddemu business zange nnyingi oba emirimu emingi gyenkola nti mulanga business yo we nagitandikira oba nkuweka story yogenda maaso gwe tubuulire buli kimu waze ku Rovin Media kubuulira abantu abangi tebamanyiranga business yo kyavaawa oba nagitandika ntya kati olwaliro kambanyonnyole langa business yo kyajja buzinga kirowoozo by the way neŋŋamba naye bannayuganda abali muno mu Dubai babeera nnyo mu groups ne balanga business z'amadagala asimanyi ba transport asimanyi aba mobile money nga babeera nnyo mu zino groups ate ez'abaana abanoonya emirimu n'entula neŋŋamba naye olabye otya bwe tutandikawo ekibiina kyaffe nga kyo kyakulanga bulanzi business nga naffe tulina group mwe tusobola okubeera nga bannayuganda oba abafirika abali wano nga ffe group eyo just tulangira mu bulangizi business ng'ate era twewagira ekiwulira nnyo awe natandikira ekirowoozo wekyajjira wekyaviira sinakindi nensooka mpitayitamu mu bagagga abalinawo zi bizinensi negenda nga abantu mbayisaayisaamu akalowoozo era ne bakasimba eyo bizinensi eriri gyesali wano mu Dubai oba ekoma ku WhatsApp na TikTok tugezaako okufuna licensi tusobole ogiregisteringa ekyo tugenda kikola naye nga tetunnagiregisteringa nalowoozamu neŋŋamba tusooke tujje nga tukizimba kikule turegisteringa ekintu ekiwedde si ku registeringa just kintu kitaliiwo era alhamdulillah nebaza mukama nti n'aba Rovin Events bebamu kubali mulanga business ng'ate bebamu betwatandika nabo ate ng'ekintu bakyakikwasizza ddala maanyi nze nno omukyalo ono kulanga business yo ye mukyalo omu gwensinga okwenyumirizaamu kubasinza okupromotinga Rovin Events nzijukira mwenna abajjukira akalango ketwakola ak'eryato ly'ebyafaayo omukyalo ono yalimu mu bapromotinga eryato ly'ebyafaayo era lyali successful ekyokubiri mujjukira tour gye twakola gye twayita half combat Fujairah Road tour omukyalo ono y'omu ku bakyala abasinga okunyumira tour eyo kubanga tour twagiteekawo nga twambala nga baamagye naye ono omukyala mulaba kati essaawa zino yajja n'emmundu oba yagijjawa oba concept yagijjawa nga n'abaloko bamutya balowooza mujaasi wa wano so Rovin Media ekwebaza
oba Rovin Events ekwebaza olw'okubanga oli mukyala promotinga events z'abantu ab'enjawulo era gwe wenna ina business mu Dubai ng'onoonya promote owa amalayo genda eri omukyalo ono gwe bayita Black Queen. Yes, katweyongereyo ng'oggyeko Langa business yo olina ebirala by'okola mu Dubai? Ine ebirala byenkola bingi nnyo, nkolera ne mu kampani ya Homeland Travel Agency nga Homeland Travel Agency ye kampani y'Abannayuganda oba ey'Abafirika ekyasinze wano mu UAE okwasaganya ensonga za visa, tiketi, oyagala outpass, oyagala nawe kutegeka event tukuyambako, oyina birthday bebana babadde nedde safari kuyidye. Exactly. Okay, yeah, nabalabanga balanga. Yes, kati ate nyongero bajjukiza era naguddewo ne rooms oba nziyite guest house nazitumye Queens Rest Point. Buli munakira abaana ababadde bakampagirako mwe mugenda mpushinga manyi buli we mumpagirako nenyongerako buli we mumpagirako nenyongerako naye nga zo z'abantu bange oba bano bakasitoma bazze bampeereza kuba ebiseera ebisinga tufuna abaana bava ku kisaawe tebalina wakusula oluusi tufuna bagesiti baffe kati nga baba bagambye tutegekereko ku bivulo naye nga babeera wala tebalina wakusula nengamba yowaayo bwe mba ntegeseewo oba obulunzi nengamba abaana ba Lovins banaaveeyo nga bakooye banaasulawa ba house manager ababeereeyo simanyi JVC simanyi production city international city bonna bwe bajja basobola okujja nobawa offer ku bbeeyi entono naye ndowooza mumuwulidde omukyala bamuyise Black Queen. Ebyo byonna osobola okumuyinboxinga woba oyina enamba ye bwoba togirina ogenda ku Homeland ojja kuba omufuna. Nga tuzzeeko ku mbeera gye tuwangaliramu wano e Dubai nga mmwe aba tourism abakola mu tourism companies embeera eno eri mu Dubai ey'okubanga abalambuzi balinnya ennyonyi bazzeeyo ewaabwe olw'ebivuga ebibeera wano mu Dubai ebibwatuka oyina engeri gyebakosezza wano mu Dubai? Etukosezza nnyo lwa nsonga nti emirimu gyaffe gino gyetukola era gitambulira mu travelinga ng'ebyo kati ogenda nosanga nga abalambuzi abadde bali muno bakendedde ekirala ne bana ababa bava ewaffe Uganda nti omwana kati tasobola kukozesa visit visa ajje takyasobola kituufu by the way kubanga waliwo n'omwana yabadde ayagala okuapplyinga okujja naye nga ekisooka kampani yamugambye ensi teri stable kati n'ekyokubiri n'okutya batya ne bagaye kati eyeriyo entalo lwaki tugendayo genda maaso jjukira ba Homeland tuleeta n'abaana ba direct employment kati oluusi visa zifuluma omwana n'akugamba nze sijja kusasula ssente kujja mu nsi erimu ntalo okukakana nga mukoze roosi. Exactly. Kati ne wabawo ne bano baklanti baffe nga yabukinze tiketi ate ne bagisazaamu n'atya ennyonyi ezimu ne ziba nti zikyatambula. Kati embeera etunyigiriza nnyo nti n'omwana ali muno munda ayagala okurenewinga visa ye y'emyaka 2 naye aba atya agamba embeera bwena ate nga visa za ssente nnyingi mitwalo milioni 8 eze Uganda 10 n'aba nga asobola okutyamu nti embeera ye n'akomadde so kitukosezza nnyo gakibi gali nno bannaye nange zino golaba nange sawa zino ntudde waka nze nga omumanyi ti nze ndi tuwa guide naye ntudde waka olw'ensonga nti abalambuzi balinnya ennyonyi bazzeeyo ewaabwe kati gwa tuwa guide ogenda kulambuza baani okitegeera so kintu kitukosezza nnyo nga ffe abali mu tourism naye tetulina kyakkola kuba wano twafuulawo waka tulina okulinda embeera weetereera tulabe engeri gye tuyinza okukyongerayo naye nga kyeyinza okwongerezaako mu ekyo nti tetutya ate n'abali ebambi temutya embeera ejja kutereera yes olamanya ebiseera ebisinga bwe weemalamu essuubi bwenga ggwe omuntu bikukosa naye buli woobeera n'essuubi n'ogamba kino ekiriwo kyakaseera buseera kijja kugwa ne covid yajja ate munaye covid ebiseera ebyo mulimu bangi abaagagawalamu nannyo kituufu bangi abakoleramu ssente so ne bino mukama waali bannange mwekwateko tusabe embeera etereere. Yes, tuline Black Queen gwe twaleese ku Rovin Media. Twagala tuleetera abantu abalala bajje ku Rovin Media bawe stories zaabwe. Wano ku Rovin Media
tulina ebintu bingi bye tubuuza ebiri personal n'ebiri business wise. Nga tuvudde ku business. Olina omuntu yenna eyali akuyambyeko wano mu Dubai, oba wali toyina mulimu, oba wali oyina omulimu naye nga walina embeera gye wali oyitamu, embeera yonna gwoyinza oku appreciate nga wano ku Rovin Media n'ogamba omuwala oyo oba omulenzi oyo yanyamba mu mbeera embi bwe nti gye nali mutumu appreciating, twagala tumugambe wano ku Rovin Media akimanye nti omufaako nnyo era kiwamukolera wakisiima. So far wakati ngambe ntya kuba bokwebaza nina bangi, olina bangi naye fe twagala olondemu oba babiri nga wali ku kisenge okitegera ng'olina embeera gy'olimu nga newoba kale wali ku kisenge nakuwaddira mu 5 naye nga zakolo zaali muzinzi munene mu life gwe twagala oyo ojjeyo otubuulire. Nze Rovinzi nasonyiwa kino kyongenda kiwanvuya mugwe kyoba omanya nze oli ne bwajja nangamba bugambi kijja kuggwa alhamdulillah mba manyi nti omuntu yampushinze alina rolo nene gya so kati nyina bangi bamalayo naye nga mwaba abangi omukyala gwe bayita Kathe muwala mumpi mukwano gwange bamuyita Kathe ekirwakyo kireese ate ajagamba bakathe bangi Kathe ddala wanaye ndyerabidde ne wabaawo boosi waffe Mr. Eric ali mu Omulandi ye bosi wa mu Omulandi. Yes, ye taata waffe mu Omulandi. Isamu wano nti nemba nyina ekinnuma ennyo. Rovinzi nze soogera byange. Naturally soogera byange ne bw'oba onzita naye that man nfukamira ne mugamba ekinnuma naye nkaaba. Nangamba simula maziga oyimuka ogende mwana wange. So Bambi, thank you so much. Ombeereddewo kakati Madam Kathe ne boss Homeland. Yes. Grace aba appreciate nze olwebyo bye mwamukolera bye mumukolera mu Dubai nayo mulala okusatu goyinza okwogera ko baba weddeyo aba omuzinzi waliwo Mr. Sudais Mr. Kim nze bajja kwebuuza lwaki basajja bayogedde naye you know men bebantu nti bo batereka at least obyama abakwebaza nina bangi tweyanziza era abo nabo era abo nabo bajja kwewulira bamanye nti oba oli awo olina kyo wabakolera mu lifestyle mwene gyetuwangalira mu Dubai kakati siswa boogera bonna begakwane bonna bannaye mwebale kunjagala nino omwana wange gwe mpita Kacuudu oyambeerangawo nga ndi mulwadde waliwo Fatuma oyo mba ndi mulwadde yanzijanjaba bannange bangi tetujja bamanya kakati ng'oggyeko ekyo Mr. Mpombo ne mukyala we bannange era nsirise neŋŋamba omukyalo ono agenda kwerabira Hajati ne Haji Mpombo shout out to Madam Mpombo restaurant ne Haji but I love her so much. Nze nkimanyi nti waliwo akabeera akatinya akabawo naye bantu be bakaleta naye nze love gye nnina ku ye n'ebintu byambeereddewo yambuuliriranga nga ndi mwana actually nze ndi mwana esaawa zino Rovinzi ne befuna omusajja ng'agenda kunnyanjula wano Dubai ku Mpombo ye waffe oli etaata emaama olyose n'oyogera ku musajja nti n'ofuna omusajja agenda okwanjula oli mufumbo wano mu Dubai. You are not married. I'm not married. Kasita olaba zino engalo nga nkalu Rovinzi omuntu yaba si mufumbo. Olina omusajja wano mu Dubai? Sirina. Tolimuna musajja mu Dubai? Nina amawulire ge nawulirako sokolina nina amawulire ge nawulirako mbuyegwe mukyala wekka eyakakubwa embaga nga zisukka mu bbiri. Eyo Rovinzi eyo tuveeyo mukutawaluma ye nawulira eyo tuveeyo era nandibadde nyambadde empeta kati wemba sijambadde eyo tuba tuvaayo
nenga amawulire ago matuufu abaana twabali abanina mu essuubi kale era bamma we babali omuntu ali eyo nga gonepikira zine engalo nkalu you're free naye omuntu ajja mu bulamu bwange nze nga si wampeta mukwanira nedda bambi zanyira eyo tonzanyirako olaba agamba nti omuntu ajja mu bulamu bwe nga si wampeta kitegeeza empeta kintu kikulu gyali empeta ziri ezi zebamuteeka ku lugalo kati nga tazirina leka nkubule lovins ebintu bino jasi abantu mubikwata bubi mulimu oli omuntu ng'ajja kujja nga tali siriyasi nakuteekako empeta kati leka nno nkubuulire just ebiseera ebisinga abantu bano okujja kale oba kuwa empeta kisinzira naawe engeri oba gye weeyisaamu ng'alaba oba you deserve that respect nga si byaku naye singa buli omu baali bamubale wakakwanibwa bameka lovins ekyokwana kirala n'ekyokuteekako empeta officiale ne bagikuteekako mu kyaki nedda tetunnatuuka eyo tuveeyo by the way tuveeyo naye nga nyongera bajjukiza nti I'm single in capital letter ogambye ki you are I'm single in capital letter are you searching I don't think so obeera otya singo nga leero osaakinga omukyala talina kusaakinga omukazi bamunoonya bunoonya singa nze nga nze nandibadde ndi searching nze nandibadde nnoonya omwami ow'okuwasa kitegeeza so those who are searching me I'm seeing people kitegeeza even if mbatunuulidde kankubuzeeyo kano ogambye omukyala banoonya munoonya singa obeera mu mbeera ng'oli married officially married bakuwasa omusajja omulala n'akutuukirira olw'okubanga gwe tonoonya bakunoonya bunoonya era ogenda maaso n'okugamba nti no kangende mu maaso mu relationship eno empya gye bakwanye ate nammwe abakazi bambi muyige okubeerako nenno mukamwa gwe buli akukwanye n'okkiriza oli mufumbo yes naye kisinzira n'oba obufumbo oli mu bufumbo kikaaki because mulimu n'obufumbo wava mu katanda n'oyingira awalala kitegeera oba tolina muba musula busuzi tetulina gye tubamanyi naye nga temuli bafumbo temuba bafumbo so omwana w'abandi ajja kuva eri amuproposing ewaabwe bamutegeere gavumenti emumanye oyo aba mufumbo kati ewuwo aba yakyalayo bukyazi tweyazege bamuyise Black Queen olinako industry yonna gy'olimu oba ya entertainment oba ya drama nga ozanya emizannyo kubanga nzijukira ninga yakulabako ng'okubye ku muziki muziki gonna gukuba naye bannaye okyali muyimbi oba wabivaamu nze ndi muyimbi kuba nembeera eyo mukiyungu buli wamu nnyimba ekigambo obuyimbi by the way ekigambo obuyimbi tekitandikako olwo lw'ofulumiza oluyimbi kiba kitono nga wazaalibwa nakyo nze nazaalibwa ndi muyimbi era abammanyi kuva buto batandika okunyimbisa nze mukyaki ngoba nyina emyaka 3 nezyanyimbiranga mu classes buli wamu kati ombuziza wali nti nyina wensinziridde oba wendi sofa ndi awo siina wendi omwami Bonman yali ankutteko yagendeyo studio yaffe ne biggwawo shout out to Mr. Bonman nange yakuwa oluyimba lwange omwana oyo yali Uganda naye saawa yonna Witboy yali manager wange by the way yampandikira oluyimba yampandikirako kahaafu ebisigadde byonna nabiyiza mu studio n'omwami Bonman yeyanyamba n'omwami Bonman Lilica yes wali eriku omwana oyo Uganda wange wankola bubi okudde Uganda twali tulina okukola projects nyingi nnyo kakati kayimba kyako koyogerako kogamba nti mwakayiza mu studio kayimba ako kaali ka mukwano omukwano gubonyabonyeza naye no Katonda mwebaza munaye yantonda n'omukwano gubonyabonyeza okabye maziga by the way Lovins olaba maaso nze ku nsonga z'omukwano kye nalaba ndowooza zonna Katonda bwe yazitonda yaziteeka mu nze
nze nyina guli ogw'abajjajja bali abasooka bwebogera ku true love nze njirina kyobola bakugambye nti omukwano gubonyabonyeza ggwe bannange batabani bafalawo mmwe nga bakuyisizza bubi bantu babi nnyo naye luliba olwo njafuna omutuufu kyobola baziri empete ebbiri zenjogeddeko n'ozeegaana sizimanyi kati noonya mpeta yakusatu ngalo zange banaye kiki lwaki abasajja bakuyisa bubikulevo bwetyo ya bibaawo kiyinza okugamba bibaawo ate ekira kye nalaba ku nsi kuno banaye mukazi munange ali ebambi temulemezaamu bw'olaba ekintu kiganye munno mute mu mirembe bayirawo omuntu bw'oba omutadde mu mirembe nga temuyombye nnyo temukoze eki kikuyambako okuhiringa mangu ate naye kimuyambako nti enkya ne muneesanga mu kkubo temujja kweyisa bubi ffe twakole waffe nga batugamba twalina jjajjaffe omukyala naye atugamba nnyo weewalenga nnyo mu bulamu omuntu okugamba kale oba ntegeera nkuwulira like omusajja nga mwayawukana naye ng'eyo gyali yonna agamba babula nawona ekikazi ekyo okitegeera omuntu muwe chance ebeerawo nti ne waliba atuuse eyo ayagala okudda mu bulamu ate naawe ogaane nze Robins ekintu kye neemanyiko teri musajja yali ankwanyeko banaye bw'obajja olivaayo kano ka challenge obuuna abagambye teri musajja yali akwanyeko wali onkwanyeko nali mbaddeko naye mu mbeera z'omukwano nga nakukkiriza nooba nga toddamu funa feelings zange oba kukomawo gyendi mostly abantu bagamba mbu ex okomawo mbu simanya biba biki nedda kiba kiri biri ebirungi byakutegeeramu Robins omutasa kubanga yakuyisa bubi nnyo owulira n'otambuza emyaka n'okoma oyinza osobola tosobola naye omuntu bw'aba mukimanyi bulungi nti omuntu oyo yali mulungi that person was faithful mu mukwano gwammwe kitegeeza ojja genda otomere okomewo naye bw'akomawo omukibwa abakomawo abo mukwano bw'okomawo anti chance yomba sikyali nze bwenjagala nnyo ate era bwenkukyawa omulundi ogwo ndwawo okwerabira okwejjamu naye bwe mba nkwejjeemu Robins oba okimaze ntandikirawo nemberawo ntandika okwetegereza obufaananyi bwo kasita ntandika oddiriitinga kamu ku kamu manya ne mutima nkusiimuulamu mpolamu ne mutima aba akusiimuddemu oyo ye Black Queen tuddeyoko ku muziki nga tumaliriza luyimba kiro wali okubyeko olwo lwoyogerako twagala otuwemu kapera wano tumanye oyadde tomanya oyinza okuba tokyali nnyo active naye tuwemu kapera tuwulire akapera ngenda bba wakatini kali kulava nkagamba baby boy nawe say my name kuwe byange byonna baby boy nawe say my name baby say my name kuwe byange byonna baby boy wanta kataba wala bampalana baby gwa binkola gera maso nze ndi mukunyumirwa nenge eddoboozi ddungi by the way njagala tukole kolabo nze naawe nakusaba luli nawulira okubya akayimba nze siri muyimbi nze nali nkuba akayimba kaali ka byabufuzi it was a political song era tovolaba nakatuuma manifesto ya Bobi Wine nkwano era nako kaba ka kolabo tusobola okukola kolabo mukalala tusobola oyimba kyogamba akayimba ako katambula bulungi kayimba kaali kalungi tekaali kabi abantu abalina studio mbalina naye bannaye nze mulaala eddayo okulikodinga nga ndaba sikyagirina ojagifuna ebintu biba byampola naye akayimba ako kanyumidde kalina engeri gye kaflowinzemu ate mpulya n'eddoboozi say my names olabika olina talent naye oba oli awo tonnafuna oba okwezuula oyinza okuba weezuula naye tonnafuna muntu mutuufu apromotinga talent yo naye nga njirina era bw'oba ng'oli eyo oyagala tunula mu kamera eyo ng'oli promota mulungi nze wendi actually nze olaba kati okuyimba kwange si kwa business just kunyuma bunyumi like kuyimba nze nempulira nti nyimbye era gwe bw'oba oli eyo
ng'owulira osobola okunkwatako tukole music gw'ofune ssente zo just use me. I'm free. Olimba sikuyuzinga nawe ojjatuuka ekiseera akasente kokangalira ddala. No, bangi nnyo bajja ne bagamba Queen mpulira njagala kukwatako naye oyinza okwefuula. Nze siri mu abo bayita abantu abamanyi nga bamanyidde ddala bamanyi nti nze seefuula oli ne bwankola ekibi kitya. Nze nkumanyi bulungi kubanga nkumanyi bulungi nnyo nze projects zange nnyingi nnyo z'obaddemu ne zibeera nga ozitambuza bulungi ate nga sikusasudde. Ate ndi muntu atasaba ssente era abangi abajja mbu nkubira akalango Muslim bagamba no tompa ssente wabula njagala nnyo omuntu ng'ali bulungi nga nange ndi bulungi. Okuba n'obulango. Tukulakulane yes. Mbukubira nze nakukozesa nga manyi just kyali wange kitegeeza okubira ddala obulango official okuba obulango. Bayirawe waliwo edduuka eryansayininga okubeera ambassador waalyo baliyita Nexavel shop bategenze banaisi toboogedde ndira kiryangoye litundenga era gwogobeddwa omuntu obeera otya ambasada w'edduuka n'olyerabira. Olaba abaana ab'obulenzi bangi bali muno mu Dubai naye nga temumanyi wakugula ngatto muzitumya Uganda engatto ennungi oluusi n'ogenda mu moolo ne bakuseera za 4 za 5. Bisangibwawo edduuka tulina edduuka awo kumpi ne Banias exit 2 ofisi za Omurandi wennyini we ziri wewali edduuka n'ofisi z'Omurandi ziriawo ku exit 2 Banias. Yes awo mu bitala nga wakava ku Banias exit 2 wenyini ku kizimbe ekyo mujje mwefunire engatto weeziri nnungi ddala Timberland original engatto weeziri ez'abaana ab'obulenzi gwe ng'oli mukyalo oli muno onoonya bags era mweziri nekana akasawo kano nkalaba bannange simanyi oba bakalabye. Yes actually be bandizayininga nti nze ambassador. Era kapinki tukalaba bannange mbadde nina kye neerabidde ogambye okola mu company eya tourism and travel. Yes. Issues nyingi nnyo abannayuganda ze bafacinga mu visas mu Dubai wano. Abantu bangi babakubye, abantu bangi bavudde mu bizinensi bazoogeredde, abantu baggaddewo. Mmwe wammwe mu Homeland mukikola mutya okubeera nga mu reducinga kubanga kimanyi temusobola kumalawo. Naye mukikola mutya okubanga mu reducinga. Nze kyemmanyi nti osobola okuapplyinga visa mu butuufu visa neetajja ng'olina oba biki simanyi violation zisimanyi biki naye bo ffe ba client tuba tumanyi mwe mubbye ssente zaffe naddala ng'odiringa n'omunayuganda. Ensonga ezo muzihandolinga mutya client okumukakasa nti mu butuufu visa gye twapplyinze bagirejectinze. Mugezaako okulaga documentation oyo ne mumulaga client wammwe oyo okumusobola okumukkirizisa nti ddala twapplyinga naye visa eri rejected. Step kize muteekinga mbeera eyo. Manyi obuzibu obubeera mu bintu ebyo communication wakati wo ne customer. Ffe Homeland actually we are like family. Naawe customer bw'obozze obeera nga joininze family. Ffe tutuula ne twogera naawe buli process yonna tuba tucommunicatinga ne tukunnyonnyola mu buntu tukozesa buntu naawe kwegamba ebiba bizze oba ojja obiraba oba ojja obitegeera. Omanyi kiba kizibu nnyo omuntu omugamba nti nagudde mu kinnya naye nga tewamulaze wa wali mazzi naye bwe kugamba Lovins nagudde mu kinnya mu mazzi ga wali ojja naawe tuukayo okola eki weerabireko. Kati ffe tulina communication ennungi ne bakasitoma baffe tubasembeza ne bafuuka bantu baffe bamunda buli kiba kizzeewo nga kiganye ng'okimala. Actually nga sikusazizaamu oyo bwazikusaba bw'atyo yali agent sekyo anti ye kati nga mu office ajja kujja asasula ssente tajja tubulira gwe ze wakoze eki ze wamugambye kati ziri ziba zize ateeka ku mumwa. Kati ate ffe kiri kyenkugambire ngamba nti ffe abaHomeland tulinga family. Bosi waffe amanyi n'otubuuza mbuulira ekituufu kasitoma yakuwadde mmeka. So ekyo bwe kijja bwe kityo
nga kituufu kasitoma wamuliddeko nnyingi oba wazitudde era ajja kugaana gamba nedda lyako 10 at least ezo zisigadde kolaki bannange ndowooza mumuwulidde naye kirala tulina eddiini nze that's why ebintu obimanyi ebyange Lovins nti okugamba tompa ssente nze kati naddala nze mba nkimanyi nti bwe nnaakola bakasitoma nenfuna ffe batusasula coding ku baana booleese kati kitegeeza naawe gwe okujja oba olina kingi kyonnyambye ekitegeera gwe okujja n'ojja ewange n'oyitira mu nze oba onnyambye kale ate lwaki nkusaba ne ssente nnyingi because at the end of the day bajja kuba baleeta bameka 10 bansasule naye bwe naakugamba ssente nnyingi tojja kujja nze nyina ekintu Lovin kyenneetekamu nze Lovin anti ndi muzadde naggamba nina abaana nyina ekintu kyenneetekamu neŋŋamba nti oli ne bw'aba mpadde wandiramu ebeekoze ekyamakulu nnyo eri obulamu bwange n'abaana so situnula nnyo ndidde kyenkanawa naye ntunuulira nnyo munnayuganda munnange muyambye ntya ekizibu kyalimu ekisomoka wano abaana bali wano kyemwerabira kyekino nti ssente zimenya nga naye bw'oyagala onfunemu nnyo bannange nange nzinoonyezamu bw'omanyi okusonda ebitaano ebyo obimanyi Lovins nyingi naye muno n'omulyako 3,000 mu mmekaazo ssente yansaba 3,600 okitegeera n'amaliriza nga akozesezaako nga 1,000 mu mmeka mu bitaano nakuba 2,600 okitegeera muno tomubaliridde banaye akakadde kangi kati ate teyaliako kamu n'alya bubiri n'okusukkamu so fe aba Lovins Homeland tukozesa mazima kyekisooka ekyokubiri tulina eddiini ekyokusatu buli kyetukola tukikozesa kwagala nakuyamba munnayuganda munnaffe akivuunusa atya ndowooza mumuwulidde ng'oyagala kukola ku nsonga za outpass oyagala kuza visa simanya bakubbyebbye olina muganda waali Uganda oyagala muleeta toyitira ku baba bonna banakubba oba banakaabya jangwe wakwine kuba nze nkozesa mazima kyekisooka ekyokubiri abaana b'ennyambye bangi bane baanamu abali muno Dubai nga munda abampita maama bangi Lovins nze wakiri nemo okulya naye nengabana mu Uganda wange mumuwulidde Black Queen erangeeyo ng'ekyokulya kiganye ng'oli mu Dubai akasembayo Black Queen tubuulire oba oyinako ku information ekwatagana ku Ugandan Airline ekyajja wano oba tekyajja mwe muli mu tours and travels wanze ndi mu tourism naye siri mu travels Ugandan Airline ekyajja wano e Dubai nakuzino olwabiriwo tulimanyi fenebiri mu ggwanga nyonyi nyingi tezitambula bayitawo webale bayira kuleeta akantu ako ng'oli eyo yagala genda mu vacation ng'oli eyo simanya oli Uganda oliwa bannayuganda bannange ennyonyi gyenyinza obbagamba gye muba mukozesa sofa oba kati mu mbeera eriwo kozesa Fly Dubai kakati nno ffenno baatugande nga tonalumba mu Fly Dubai waliwo amawulire ge twafunye agakyali mumbu Ugandan Airline sirwa issues zino eziriwo naye mbu bagibaninga akimanyi siggwe yali responsible kwogera ku nsonga ezo naye amawulire ago twakafunye balimba kubanga ffe n'ebiseera ebyo ebyatandikira mulimu abaali babuukinga naffe nga bagenda kukozesa Ugandan Airline naye enkeera olaba Ugandan Airline mujjukira luli owali issues ezo bakubira ddala Uganda Airline weepakingira ddala kyatuyamba obutabaawo those sides ennyonyi kwolwo mwalimu abantu abaali bagenda okujja by the way abamu baalina ku kisaawe abamu baalina ku kisaawe baali balina okujja because we tried to communicate abamu bagamba bagenda baddi za ssente era nga tulina bookinga badde buzi kuki ku Fly Dubai so bambi temubanenya obuzibu bwe tulina ffe bwe buno twagala enkyukakyuka but ebimu we have to understand Lovins companies nyingi nazo zitudde naye mulimu oli akugamba nagamba kampani yaffe nedda beeyisa bubi biki embeera eriwo ffenna etunyiga ffenna etunyiga bannange ndowooza mumuwulidde Black Queen gwe wenna ali eyo ina story eyo y'okwogerako
oyina business oyagala tu oyite wano ku Rovin Media tuogere ku business kiki kyoyagala tuogereko jangu mu studio zaffe ndoza ebintu mubirabye ndoza studio yaffe gisanze otya nungi just no guys muje bambi muwagire ku Rovin Events muje tubeere wano bechibozi tulina story nyingi eyokwogera okuvanga tugenze mu desert safari by the way omukyalo ono genda kubalaga ku ono ye mukyala kyasize okuvuga quad bike mukazi wa tabu ndio kuvuga quad bike so subscribe ku Rovin Media to following ku TikTok subscribing ku YouTube ne ku Facebook era out following waka wafe je tumuteeka oyina yakatalekeka kange katini kenyizo bayisamu akalowoozo katini nnyo muna Uganda ali wano Dubai oba muna Uganda yenna ndaba bambi yamba bwoba oyina akatini kosobola yamba muna Uganda munna ali muno ng'okasobola yamba ekirala mubeere n'emitima emirungi ekyokusatu mubeere n'emitima emikakkamu ekyokuna nekwata eri Katonda ekyokutaano bannange twafiiriddwa Munnayuganda munnaffe babadde bamuyita Julius ng'abeera ku 7 floor abangi mumanyi yasangiddwa mu kinaabiro ng'afudde bambi womba muli eyo nga mulinako emusobola okuyamba muyambe Julius tumuzzeeka asobole okuwummula mirembe. Nawuliddeko bugwakulira akakiiko akasonda se nze nkakulira era bannange sejjusa Dubai ya ani Mr. Kasenene bangi nnyo Nyondo Media nawe Mr. Rovin Events bambi mujje tukwataganire wamu kubanga era ffenna tuli baana balanga nawe osula ku Alfadan wavaayo navaayo naye nga ndi around there ate nga bwemanyi baba balina okujja naye nga bambi ffenna tukwataganire wamu tuyambe Munnayuganda munnaffe si kirungi munnanga amawulire ago ag'okuba nti omuntu yatugenzeeko ate nga oba oliawo embeera si nnungi kati abantu tebakyakola sente ntono stufu naye nayina wandiramu naye mumwaniriza buli ayina kyalina tweyanzege ndowooza pulogulamu yaffe egenda kukomaawo omukyala mumuwulidde nenga bambi webale kujja gwe mukyala asoose okujja ku Rovin Media wano anange tubasiiwudde mubeere bulungi baba totumidde bannange kantumire ntumirayo abaana bange banaye mbaagala nnyo Baby Katrina ne Baby Lavrini nga ntumirayo buli muntu aliyo bannaye ng'onneegomboga bakakyala kunye bagezi bakampa nyabula nkutumidde nga ntumirayo aba Homeland Travel Agents nga ntumira aba Nexavel Shop bannange baagala nnyo nyongera otumira abawagizi ba Rovin Events mwenna kuva eyo gyonna gye twatandikira up to now bali kuwagira mbatumidde nnyo era mbaagala nnyo bye bye